Musajja ojja kumpa katiba kange. Sebo ojja kumpa sura sente zange. Stop. Sinika musaza. Musaja nawe sinika. Nenga kyensonga eri. This is our office. Wano office. Shawani nsonyiwa. Musoke muteye kabina ya moa. Cheya kantu kule wano. Silibwet, I don't want you to shout for me. Siyagala kunekana. Nzagala mbere basaze enkulu ya buvunanyizira. Mupulide? Mupulide? Tuwulide cheya. Sinjagala bantu zinyompa. Eno salo yaffe y'abantu enkaakamu. Sinyoke? Yecheya kiri bulungi. Nsanyusa okuba naba. Kale cheya nange kusa naffe kusa. Eno ng'otezira. Chairman nze sirina nsonyiwa. Naye cheya olaba ono omusajja. Musibye sebo. Zendi sebo. Muzeba keko. Kale cheya nawe gyebali. Chairman kyayogedde ekyo. Andi Silibweti. Sebo. Ozize kukola si. Sebo chairman. Songoleke. Muzize mulundi emu musaze kukola. Chairman wensonga zange. Sokolindeko. Sokoleke. Nze ndi muyise. Chairman, nze ndi musajja mutembeyi. Ntambula butambuzi. Yegwe mutembeyi. Eyokubiri muse. Yegwe muse mutembeyi. Kati chairman. Nze ndi mutembeyi. Chairman. Kakati chairman nze mba ntambula. Ntunda ebintu byange. Siri wakuno chairman. Nkwetondera musonyiwe. Niyo mwami ono yanzizako omusango. Nali ntambula nembasanga piseri wasimakula mu kirombe. Nabuya abantu bagamba kirombe kino kyasemakula. Bwetali yakuno. Nabuya wogera. Yagamba muno yangamba bwati. Yangamba kino kirombe kyasemakula wenkolera. Ono mwami. Nange nenkwata erinnya eryo. Kati munnange sokoneke musajja. Wanyiche. Lwasi bakulese wano. Omusaza engenyi. Muyonoona sifaananyi waffe. Cheya ensonga endese. Sekondeke. Esifaananyi yaffe muzonoona nti abantu yeeyo. Bazibi. Oli nzibi. Nedda cheya ozikoze eki. Cheya ensonga endese. Onawambye akatiba kange. Ani ereesaani. Onawambye akatiba kange. Akatiba ya block. Iye mbadde ni mukwa block zange. Lwasi bakazi. Silibwe. Ndako. Ozipambye. Sirina kyempambye chairman. Kyempambye. Silibwe tukozesa mazima. Chairman, mazima. Sirina kyempambye. Nebintu bange birese mu kirombe chairman. No problem. Baiza no bibba. Wakati ono sitamwesiga. Kali Silibwe. Ebintu yozireseeyo. Nga bazizikase. Ngono ono atandise okugamba nga kuwandulu nti ndi mubbi. Era nemiteeka wansi. Bakupambye katiba. Alipambye katiba kange bwana. Gazimukozesi. Tewali mugambire ko tugende wati. Chairman ndi mulalu. Silibwe. Ensonga gyali. Chairman, sinika. Mongere songa. Wama chairman, omwami ono mba mpiyitawo n'engatto zange ni mutembeyi. Ajegomba. Kagamba banenga bagamba. Wange chiwa. Bade itayo. Ntambula bwenti. Newezi kujawo. Nangamba. Inaita chiwa. Wani jangu mbola ba uno mutembeyi. Ainenga to nungi nnyo. Ntekole kugundi. Ndine bakazi babu. Niwe Valentine. Katwala ku Valentine. Engato yeno sebo chairman. Napake 10 myezi. Nangamba akolerawo mu kiromba wenye. Yampaseni. Nangamba mwemwe nakwezi. Bini chairman. Nyezi muwa. Nga ngamba akolerawo. Ningamba yagambye semakula. Ndakubuuza. Kakati chairman nakubiri nga nzija. Omwami ono nga ngamba mwongere nakwenda lezi. Biri atanonya sente mukama atanamuwa sente zokuba buloka. Katika munange ngumamu ningene nyukola. Kituufu. Nkomawo. Namulengera dduka sebe misinde. Chiwanga mga owange soko imire. Uno mutebe uno. Kagwenga Owulira. Watwala ngato ya musazi. Cheya yes engato ze zino. Akubanja sente. Amanje eno sikasanga. Akubanja sente kasanga. Iye cheya. Lwaki tozimuka. Andi cheya munyonyodde bwendi mugambe sene sinazimana. Nenninda mukko nera ngumikirizamu. Zakaja mulundi meka. Kuno gwakubiri. Oyo transport meka.
Cheya simanyi transport oyo. Chairman ono musajja Musajja siribweti. Wala bache. Bwotezemo ni abonya. Ekindese cheya wano. Eno salo omulaba. Awambi akatiba kange. Salo wa discipline. ese Ne katiba we nzagalo zimuwe. Musaza. Ampa katiba kange. Siribweti. Buloka watuusewa. Akaze takaze. Cheya tezinnakala kuba tezinnakala enkuba ennaku zinta wano. Ziweramu nakumeka. Naku nga 5 ku 4. Okuzikala bulungi. Okukala. Bagenda kuyosa dibi. chairman alimbo ne bloka ze zakala bweziba ngo badde osobola kukola ku nsonga wo ononyesi chairman bansonyewe naye abadde akulimba ani siribweti gwe tebakola ku sirombe era bwe batuuka ku sifo nga babadde musaza empya osinikako simyoke chairman bansonyewe kati siribweti musaza yecheya ku mpisa mbize balina cheya ate empisa mbizitya esisooka siribweti yecheya mwena buli emwesookereteyo mutwalo emwemu cheya ate omutwalo gwaki ese wesibala nzagala kumugunjula nzagala kumusi kugunjula chairman mugunjula ono yatta katiba kange ngenda akola ebbaluwa bwe bayosya tanuuru yecheya tanuuru ogenda kuyosya buloka meka bloke egendagendako mutwalo ku n'ekitundu kye mutwalo emu n'ekitundu yecheya kati buloka 15 wono cheya ate zikya ku nusu kasanvu olowooza akyali musanvu mugambe nindemu ennaku 2 kali siribweti eyo setukola sirisimu babalese ne kasanvu yecheya bwe bayongerako 0.2 babeera senimu cheya miliyoni yecheya kati siribweti tubere n'empisi tuyongeddeko mabega 0.2 0.2 cheya ate zonna zaki omusaza tugenda kukuwa buloka chairman buloka 15 chairman ne yanza ngaide katiba kange katiba yagenda kuja jibuwa katibayo cheyasikiriza bintu ebyo tulekuta nasikiriza lina kintu ekyo tosobola kuzikiriza ngenda kunoonya ekya ssente senga opunyirize ebintu akyusi kati ebintu mpya ande tezidda mabega olina mutwalo 15 weegune kati ebintu balina enkanago olulala tezigana kusasula mugendi nga bazize ku saalo raba engatto bwezingire engatto zezino cheya ezo engatto bagenda kuzigula 7 miliyoni katonda ono cheya chairman cheya enjaka nzonyezi musasule chairman ne yanza kanzile omusaza ozirabeeyo nebezikuba mitwalo 7 don't touch tozikwatayo era chairman njagala ziyate wano uwo zigenda kukupa emitwalo yammwe emitwalo 70 tekirize zitya sikiriza na kintu ekyo genda okolesonga ogambe nakunya buloko oza kuba omwokeza you come here after nakunya kale chairman niyaziza chairman niyaziyete wano ewuwo ajazegana njazi kima wano you come here after nakunya kale chairman bera bulungi chairman nagwe bera bulungi chairman